kubanga kyenkola nkimanyi nyina experience katongera kumpula buno bwana butandika okuyimba obutono bugamba nti buyimba obutonteekawo nyina experience. I'm one of the best female artists in Uganda. Nyina 86 hit songs. Njagala mpeyo omukazi mu Uganda ayina 86 over 50 hit songs, only 50. Kati nze nyina 86 njagala zikuwandika zonna zikuweereze. Kati njagala mpeyo omukyala ayina 50 over 40 only hit. Yeah. Ugambe tebakuta buno bwalo buyimba butanabo. Tebapita bwana buto butandika okuyimba. Nyina experience. Ekintu kyemanyeze mu myaka 2. Misama bugo. Misama bugo. Ay anayinza okutwala ekifo kyange ekyo. Ekikunganya amabugo. Nze sikyayibwangako. Saagala kulimba. Star Truth Media kwe tuli ndine omukyala Catherine Kusaasira. Public ekwita Mama Kamina. Kita omukyala Mabugo. Simaina go kyaga kunganya. Misama bugo. Misama bugo. Ay anayinza okutwala ekifo kyange ekyo. Ekikunganya amabugo. Kachiro ojanyumiriza abujjo. What about fudolo batokola? Bananga tenga batu bafa bambi naye munnange. Nina kusaba tukyakula bango twala Mabugo. Nga twala mukasiriso yagala banteege. Nakutega. Nga twala Mabugo gabo. Oyinza okuba ng'otwala Mabugo lwaga nti ayina amabugo gatwala. Mabugo gatwala. Katugamubbeko. Katugamubbeko. Esigeze gaba manje omuntu batuko okuteega. Enza amabugo gentwala gabagawera kubanga era baba banesizo gampo gatwala. Nga galina okutuuka. Kale esigeze president oyina ebifo bibiri. Oli advisor. Ekyo kijja kujja mu budde obutali bwewala. Minister wa Mabugo, then ne advisor. Byombi bifo byanjawo. Ofuna emisala ebiri mu government. Munnange. Tugende mu maaso. Nuli magezi ne mulaba president. Amukugenda. Buchamani yati yavuddeyo ng'alaga nga atali musanyufu ng'alaganga ate tali musanyufu nnyo ku interview okusinza ku interview yadde akola ng'alaga simanyi wa wazirabyeko nga ananaagira yesikamukko bw'ati ate nga wagenda naye nagenda naye kati kyenjagala okugamba abantu era Buchamani bw'ati bw'alina okwogera kubanga bwe kimukakatako okwogera abantu ba wano tebaagala bantu bali bulungi abantu ba wano tebaagala muntu ateredde abantu ba wano baagala nnyo ebyonoonese abantu bantu baagala birungi kakati njagala kulaga Buchamani mwagala aveyo agambe nti bannange ndi musanyufu mu nsonga bweti bw'asanga bamuteeze ekirala wano waliwo incidence yaliwo sokolineko anasobola oteega Buchamani ayina eggaali ye kabaka w'entandaalo azigabira mu kiro kati ngani ani asobola okera ku makya n'ateega Buchamani munnange tomanya ebyensi eno bizibu omuntu odda twakula tata zebedda bwe nakulira nali mama tata wange yasinga amaanyi ku kyalo naye waliwo embeera etuuka n'olabanga munnange tata w'oluusi bamunafuyezza noga nalidde manyi tata asobola okukuba abantu abo obadde nali mayinza okuba naye omune weesanga oluusi aye naye bamukalize kakati oyinza okwesanga ku kyalo kya Kibuli family yange ya Kibuli kubadda kuba naawe oli wa Kibuli wonga nti tata we ku kyalo yali asinga amaanyi sasiro oli wa Kibuli nedda gwe wakulu manyi tata wayinza omukuba twogere ebyaddala waalina omusajja ku kyalo nga muyita Kyuma nga ffenna tumanyi nti alina gw'atasobola kukuba kati nze nakula mmanyi eri asobola omukuba kitegeere okay naye kati nze njagala okubuulira kino nti ffe gye twakulira twali tumanyi nze nali matata nga yasinga amaanyi ku kyalo kati muyinza wamanyi nti waliwo omuntu ayinza okukuba ku sobi kati lwaki ogamba nti Buchamani ye tasoboka ate wona basobi bali wansi wa Buchamani nedda tomuwayiriza Buchamani yali maanyi tomuwayiriza kakale wabadde muliza incidence yaliwo kati njagala kubuulira Buchamani bambi alina kwogera bye bamugamba kukola babamuwa assignments alina okukola ng'omuntu ffenna batuwa assignments zetulina okukola era buli omu ali gye bamusindika okuba nituweereza abantu yes naye abantu tebaagala kumanya nti ate twagala abantu kugamba nti ate mune Buchamani bakuwadde kino wateredde omutima nenjagala abantu bakitegeere nti Buchamani waali ajja kutereera era ajja kuba bulungi assignment gye bakuwa nze ndi mu bakyala okusinga ne mu bavubuka ba welders
bano batwalira bintu bya holding n'ebyalaani n'ebyalaani abaana bali mu garage n'abaana bali mu washing bays bwe batyo twagala abaana nga bali wamu nga basobola okubanga balina okubeera obumu tetwagala abaana babeera nga tebali bumu nga basobola okutandikawo sako yaabwe nebeera nga basobola okuba nti balina kasobola okuyingiza ng'omuntu yandimba welders n'abakanaabe banga bakema bekakawo ebyuma bye waliyo tuti waliyo bewoza ate n'omaliriza nga president tokyamulaba batandise okubanja ebyuma gye wabijja n'obeera awo bw'otyo nga tukulinda essaawa yonna ekyakuviirako n'ennyumba okuba nti banka egenda gitwala naye nalina okukkiriza kyobalaba nze sitangatanga omuswayiri akwita kutangatanga oba mu Luganda bakiyita batya okumangamanga oba kumangamanga kyeki okubeera aganaga kati kalifa kakati nze awo siriiwo nze mba n'okukkiriza nti mmanyi nti oluusi kiyinza okulwawo njawulawo okwanguwa n'okupapa obudde buno osobola okuba nga sirina naye siba nga atalina ssuubi omuntu bulwaba n'essuubi oba n'okukkiriza kubanga ebiyinza okuba byaliwo kubanga twali tutambuza kalulu tunoonya akalulu k'omukulembeze wange then netulesanga nga of course omuntu oba omwagala oba olina okufa naye oba olina okulwana okuba nti abeerawo ku bukulembeze so kati nze nalina okukkiriza nti newe buli baddi newe bunaabaddi Mukama Katonda addamu essala zange nze nsinga nnyo okusaba kuba Katonda gasaba ofune olina lwamulumbako mwali Masaka alokagamba naye oli mugagga omutima gwe nga talaba ki ekikumunoonyesa nga ate sente olina agamba gwe muwala wange oli mugagga naye ne baŋŋamba n'okukwata akazindaala ako ebikono byali awo weebiti kono tebina bwe bitali ola n'abooza ttooyi baba n'ebikono teri bikono we bitali kyenyinza okugamba ebikono buli wamu naawe gy'obeera eyo osobola okubeera ne ba followers nga bangi bagamba lwaki yabafuna okitegeera kati bodegaddi wange yafunye emmotoka kuva wa mukwano gwe era kati abakirabye obubi bangi nnyo owulira nga baffe emitima okitegeera bamu so kati sagala bagamba nti ebikono tebina we bitali ebikono biri everywhere kyova olaba oluusi olina kuba na bugumiikiriza kyanumamuko walwana ofuna akazindalo nigolwanidde ofuna akazindalo ate akugambye agwo oli mugagga akazindalo Museveni saagala bamutwale ng'omuntu omukulembeze saagala bamutwale ng'omuntu gw'osanga wali ku ssomero headmaster gw'ogenda okusanga ku ssomero n'omugamba nti nyina omuyizi gwendeese ebintu bye bya protocol naye wamunoonya paka kati njagala nkibabuulira okuva leero nga ntuna mu kamera eno teri muntu atanoonya mukulembeze kaabe minisita kuba bw'ofuuka minisita ate bogenze mu protocol osobola okubeera nga oli minisita nga bunaku budakikogane mu cabinet naye okutula ne president nga kiyinza okutwalira ebbanga kirala mukko so kati president si headmaster ba si doctor gogenda okusanga mu kiriniki n'omuganya nyambozi janjabe nga wamusanze yakulinze dda ebintu bya protocol yesebo wali maze ebbanga kyawo nga tomulawe wamunoonyeza e Masaka nali maze omwaka nga gumu n'ekitundu awo n'omulaba nemulaba bwe yansuubiza omulaba nemulaba nenjogera ebintu byange ate naddamu n'abula of course aba alina okuddamu n'abula kubanga tajja kubanga alabanza omukulembeze miliyoni zalina okulaba mu Uganda nyingi nnyo abantu bannyo balina okulaba katuwera miliyoni oba meka kugamba toyinza kuba mulungi omu tudakika bagenda kulaba bekusaasira tudakika balebe kusaasira tudakika balebe kusaasira nedda kandi gole advisor bintu ebyo mu advisor nga bigwirawo nti kino kiguddewo tebigwirawo mbikuŋŋaanya nenfuna ripooti yange nenjimutwalira mu budde so si buli kyendabye neŋŋamba bane kati kanziruke mu advising nga buli kyendabye no kati nga bwe yatuwadde assignment buli muntu yamuwadde assignment ze kati nyina okugenda kukola bye yantumye ate mutwalire report mu advising nga yaba advising waliwo omu gwe baakawo obwa advisor yayimiridde mu kamera n'agamba like president tugenda n'atwadvise tugamba ne ati yakulonza ku advise kati we mugenda yena aba advise naye asobola okwadvisinga mu ngeri ye akuwa kyovola mukulembeza gamba nti nkwadde kuba presidential advisor nze yampa presidential advisor on Kampala issues yansonga yalaba nti waliwo ebintu ebisaana okuba nti mu advisinga awo wendi
so kati omuntu mnamugamba nti nkwadi wa presidential advisor mu creativity mu arts so onobanga nawo omu advising awo naye ate yayinza okwa advisinga oba mu bya security oba ekintu ekirala awayinza okubanga kuba Museveni tagenda kubanga asiba mu ghetto all the time aba ayina basindikayo okitegeera kati abantu abo bwe bamutwalira report nakitunulamu akuwa okusinzira ku bumanyirivu bwo we buli ani report za zimanyi okugwa ate ne munoonya ne mutamulaba ng'olinda report n'obeera nayo ebizibu mwana address nze leero ne kweyongerako eby'omwaka gumu ebiri ng'ebizibu by'okyalinda by'otadamuwa anti ate ekyenjawulo ekiriwo omukulembeze akyusa abakozi okay abadde akutegeera ate yavuddewo onazze naye azze n'amateeka gage kati buli omu aba n'amateeka gage kati ng'ebiseera mbadde mulaba Dr. Muno yabaddewo nga PPS essaawa ntuna madamu Gloria tannabategeera naye muntu mulungi tannabategeera bulungi tekimwetagisa kututegeera naye agenda mu mitendera following a protocol awo ndaba ekikono ekikono kibaawo naye ate waliwo n'abantu baba bayita ba no protocol nabo gye bali waliwo ne ba no protocol nga batebagenda kugumiikiriza kyova olaba wanda be Masaka nga ngeza awo neva mu protocol noga protocol weewaawo olotuuka akazina nga kale kate protocol mulala awo nengendako mu ba no protocol akati bwenzira mu advisor ate awo nenzira mu protocol kati walina gendawo nga mudongo nolete kibuli kyedongo nobagamba kazindaalo kagala bagamba wakomba kungala okukwata kazindaalo of course kyaliwo ekikono saagala kulima nti kyaliwo okomba kungalo nga bamanyi kyengenda okwogera ogenda balabisa obuzibu bwe mulina bwebwo be musanze wati mwagala obbalabisa mba kulabisa ki nga tonna kyonkoze musanze wakoze strategy zaabwe we mujja ate mwagala kulabisa kako bote mujja kukwata tojja yingira gate tojja kukwata muzindaalo nibangamba naye ate nze abantu bamanyidde mu muzindaalo kati bwenkwata omuzindaalo ebiba bifubutukamu oba obimanyi bulungi kulikayo mu ddwaliro ndayo navaayo ate ebiseera bwe wagenderanga era oludde ebbanga nga tolaba mukulembeze medical ani yagifuuti medical yagikolako saagala kumwogera kubanga tammanja tammanja kakati yasinga okwagala okumanya ku bintu ebira nabimuwa nga bwe byali nimugamba munnaye kibadde bwe kiti banzanja bwe bateera bakozeko bwe bati kyekyetagisa nenkiwaayo biki nembikwata nembimuwa kati mbaza saagala kunyonyola bulwadde bwange mu bantu babutegere kubanga ye yanzijanjaba yabutegeera era nanzijanjaba bulungi nnyo kati abambuuza obwe bulwadde tebammanja tebamanja mami kasi wanje oli masavu free ne munaye atenda kuzina ate munaye akanyiro kenina ndabikanga agaddadda mukko naye twalide mudu nandiddayoko yakuta oli wonyiriraga amasavu gadda nti emirembe giba gisusse kerako kulodi byonna mbikola naye munenze simanyi emirembe gino balenga gye bansindikira emirembe ginga gye bagisindikira oba obunene buno nga bansindika onagamba kambu musindikire naye era kyebaliza kanda kubanga n'obunene buno nakyo kitiibwa okyakola exercise ngikolera ddala ezekiro zezitya tozimanyi ezekiro zezitya kigala kola exercise zakiro nze ezekiro zezitya ebo tubeera mu birthday suit ogimanyi bayita birthday suit naye kuzabona tozikola ojja kunzijukiza wendi kuba kati awo mba sitegeerawo olategeerawo ebiro bikutabula bintabulatabula naye lakubanga nti nyina omwami mwina kati osobola okimbuuza ekyo nga nyina omwami bannange gwe tulaba amayumba naye ngaebintu ebisenge babyawula omukazi era omulaba aba alina omwami nti bondaba nawe olaba dda nti ddala nina
akanyiriro waliwo akayimba ke nayimba ne ŋŋamba nti love yono ngifiringa ate si yokka nenyiniyo love embeera nga bw'ogimanyi yekola akasusu okukira ekigaji nze wange gwe nnyina funa detergenti ono gwe nafuna wakiri afaayo ne bwe tuba mu love otandekerera si kyetaaga nze nakoowa bato omwami muyina ampa eddembe andabirira osanga omuntu wange omukazi atalina musajja mumulaba era omulaba nga bambi alina ekimugulako omulaba olusolo lusiwusesiwuse ntafaananika baneze kata wenkubuuliza osooka kulya n'olyoka olya oba omala kulya n'olyoka olya kyeki kubanga kati tutuuka nga tulina okulya ekyeggulo n'ekyekiro kati gwosooka kiriwa nze ndya nnyo kyanca onyumirwa nnyo ekyenkya era kasi naddamu kulya nja kuddamu nkya kumakya 12 awo oba olya mba ndya baba bamaze okufumba ayino laba olina asiba akabwa gwe bino biveemu ali mamika era kati tusooke tubizeko ebbali ekivulu kijja ennaku zino muyitiriza okuteeka ku bana mu bigulu obadde mu industry for some time 20 years now. 20 years now. Spice are going to celebrating 10 years. Bambi. So Spice, she's halfway your journey. Yeah. Kitegera. Mbadde tuba twandibadde tulowooza nti kuba yasokolanga munjogere ennyangu tuba tulabye yasokoteekayo posta n'agamba agenda kuserera celebrating 10 years nga 10 January. Tugenda okulaba ng'otaddeyo mu kuteekayo njasa biggo nakyo kigaseeko ne bakuleeta bakyala njasa biggo nteekamu kati olwo bakwesembyeko abaki wanje kakati ngenda okulaba ng'omutaddeyo oluvannyuma ne tutandika okubeerawo ate nga previous twali tuvudde mu ya Gravity. Gravity is your friend nomulaba ng'omunyimbiddeko naye wano tewajja anti awo nalina show bayitayo eyeruweera eyo nalinayo show ne Alien Skin n'abaana kati nesobola kubaawo mwitiriza okweteekako ebivulu lwaki tolekera omwana anti kakati abantu kyemulemeddwa okutegeera kiri ekintu kimu eno industry ngazi saagala mulowooza abayimbi tuli bangi kubanga bwebagamba okusoma abayimbi tuli bayitirivu nnyo bw'ogamba nti no olinda omulala oluusi time kati hoteri gye nataddeko eno wano ngenda kukola ku Sheraton si ye hoteri gy'ogenda osanga teri bize eri bize on'okufunawo date guba mukisa oba kanti kwagambibwa nti okufunawo date guba mukisa ate njagala kubuulya bambi mu kyonna ebyaddala Spice she's my friend siyina button up Spice ate naye mukwano gwa naye muntu wange era nkakasa nti kino kyekiyinza twawukanya kino kitono nnyo kubanga njagala okulaga nti we have different audience totally different. Spice enyimba ze zayimba si ze nyimba audience gyayimbira si gye nyimbira buli muntu ze nyimba byaffe bya kikadde bye bagamba nti bya kikadde simanyi ennaku zino kafi ekintu kyongera kimenyawo kyogamba oyimba bya kikadde tulabye bwe bagamba naye tulabye abakubi ba bandi kyogamba kati esaawa eno oyagala kunzijayo mu kikadde sinakujjayo tulabye abakubi ba bandi guno gwonna omwaka nga bategeka bakubye shows ennungi ate nga tebalina luyimba lupya okusinga bano boogamba kitegeeza kyebakola kyali kirungi kitegeeza singa Spice abadde atutte mu kisaawe kiralamu audience ye alumbye audience alimuku atadde ekigere mu audience gyali tayimbira bulijjo audience ejja kuserena ndalamuko ye audience yange abantu bange nkuze nabo tebagenda segenda batwala saga kuli mati nyino audience ye Lugogo nze sijirina Spice atapize mu audience yo abantu bo mu kikuubo babo abamu kwa bicara bo mu kikuubo ebikozeemu ebyakedi ebikozeemu ebisobola batula mu office sagala genda mu bisooto tagenda kugenda mu bisooto be bantu banga ate bokuze nabo Spice wa mutaddeko show be bantu naye bayaga batunulide saawa zino
bambi okusookera ddala Spice anasooka nansonyiwa kyenjagala okubuulira nze saamanya nti shoya ebaddala nga ndayira nti mukyala mukristaayo nga Mukama Katonda ye mubeezi wange sitidde gwe nga ntidde Katonda nali simanyi shoya Spice Diana tegenda kubeera ennaku z'omwezi nga 10 abawagizi bange okuvannyuma lw'okunsaba nti kati twagala show be nafuna n'abamu bensuubira okuba nti bajja kubeerawo nesaba date eyo era date bagikonfaminga nti bo bajja kubaawo that day abagenyi bange bensuubira so bonna jjana okubuukinga olunaku olwo nga lubakadde radio ina abagenyi bosuubira okubaawo. Of course nyina abantu bange nyina emikwano mingi nnyo wasooka bayitamu nga bansabanga show ne bagamba okay katulabe omwaka ogujja tulabe so bonna jja okubuukinga wano bampa date eyo niŋŋamba makwano gyange abasuubira okubeerawo mu show abasuubira okugula table ne mbagamba nti banaye show egenda kubeera ennaku z'omwezi nga 10 nze omuntu yaŋŋamba nti waliyo show ya Spice yali bodyguard wange liri bwe mala omugana muganya tutandika okulanga show nangamba naye olunaku nga waliyo show yani ya Spice ne mugamba what ibadde nali sikimanyi Keti yakubirako Keti yankubira yankubira ne Roja yankubira ne Spice yankubira ne mugamba tulabo kye tuyinza okulama tuyinza okukyusaamu ku ntegeza bo baamera akatengo kuba banigambi kale let's take it all naye batukukubira nti owaye ate otukoze ekitegeza baamera akatengo munnange era nawe omuntu oyinza omusa okulaba nti munaye mami wange nandibaddeko naye ku show ye so kati si kumera katengo naye ndoza bayinza okuba yalina engeri yakirabamu naga nandibaddeko ku show ya mami naye nandibaddeko ku yiye nange kinnuma okuba nti Spice ye muntu yandiguze table yange n'abeerawo era ye muntu yandibadde najja nanyimbirako kubanga bambi siinako mbiri abadde ajja mu bintu byange bimba muyise ne mugamu jangu naye olw'ensonga nti nkyabuliddwa date kubanga era ku show wakyabuzeewo date enkalu gyenyiza okuteekawo iyo ekyabuze naye nensaba abawagizi baffe nti ekyo tekibakanga nnyo nti kubanga abawagizi ba Spice we bali omuntu awagira Spice Diana bawaali omuntu awagira Catherine Kusaasira abawaali ekintu kino kyaliwo kodda even before once waliwo happening the show yali ya Spice Diana it was 2019 ennaku z'omwezi nga ne David Lutalo ennaku z'omwezi nga 25 Spice Diana yateekayo David Lutalo yateekayo show ennaku z'omwezi nga ku Cricket Oval then I had Spice naye nateekayo show ku Freedom City naye zonna zaaliwo ate zonna zaali successful anti olaba zaali successful lwansonga by that time even right now engeri Spice gyabadde atambulamu audience ye by that time yali ya Freedom City fena tumanya abaana abali bagenda ku Freedom City David Lutalo baba maafuswa bali ba mu kikuubo bajjanga wa wali nti yes batekayo kulwa kati kiringe sazi n'abantu abayomba David Lutalo ne Kabako totally different audiences David audience yanjawulo ebifo byanjawulo totally oli ali ku kalenda omwana ajja kugira mu Lugabire ono ali ku Serena kube suuti yo oba ekitengi mwe audience muzigabana bwe kiba kitengi weba suuti era muganda kulaba audience yange y'abantu bamasuuti tebagala bakoonako bagala abakyala bajide mu magomesi abakyala bali awo bambadde ebitengi byabwe nga bali decent ntagenda kuva mu ofisi ye avuga buvuzi nga agenda kuki kusula wano apakisizagana nasula wano woli antika sente kati n'omukyala agambye nkoyo abeekyebiri nagezeeko wagenda akula ate nga mutandisa okukula kati bw'ova mu audience y'emitwalo 2 n'ogenda mu y'emitwalo 15 oba weepimyemu ng'osobola n'okwepima aba asobola era nze nga mmanyi ajja kufuna nze nali manyi bakubira essimu abakulu bombi bonna abasatu nendowooza nti ogenda mumulekera naye ate ebigambo bwe wawerekeza nga wakamala wagamba tugenda kulabako omu ng'akuttewa e Masaka ekyo saakyogera bakimpayiriza buwaayiriza kuba bannange oli mwami Keti mukama wange ye muntu wabamu bekuze nabo embadde nabo bembeera nabo nti ne bwe mba nfunye buzibu bwonna mwami Keti asobola okubeerawo nti tayinza kundekerera era ekyo saakyogera ekyo bakimpayiriza buwaayiriza ng'omuntu sisobola kyogera ndi mukyala eyatuuzibwa ku mukeeka no nedda siyinza kwerabira nze ndi mukyala eyatuuzibwa ku mukeeka yabuulirirwa era bwe mba ngenda okwogera ekigambo mala cheeke neenya simala gasabuka kubanga buli kimu nyino kyetegereza nze mama wange yantuuza nawulira nga bakyogera era mwami Keti nambuuza ne mugamba munese nze sisobola batukawa wagamba
Leero tugenda kulaba ko ketting anti wabadda mu kyalo nange mbanzirayo naye ng'omwerekera tuba tugenda ffenna bakuzaalawa nze ndi weno ngenda kulya mu kibuga nga nkoko kati ye n'omugamba mulwerawo omukomya yeeyongereyo kati kankunnyonnyole ekyobugagga bwe mba nyina kyabugagga kyonna kyennyina kuliko omukono gwa keti bw'aba keti alina obugagga bw'alina kuliko omukono gwa Catherine Kusaasira kati kiyinza kuba nti nsobola omwagaliza obubi oba tayinza kuba nti asobola okunjagaliza obubi kati kiyinza kugamba nti ate banne njagala akeera agende ekannabulemu sakyogera ekyo bapromota babiri abategese ebivulu Spice ali mu keti gwe olimu Abitex Abitex tumumanyi walaba oli atadde omuti wateeka ogugwe esaawa eno ebibye byakugatika gira simanyi ono kola biki nange ndi mu kwogereza bwogereza Abitex ndi kumwogereza mwogereza kuba njagala y'abantegeka alina postayo kuliko Abitex kuliko kuba namujina gitaddeko nga mwogereza kuba nga nkyagala mu mutima gwange kana confirming Abitex tana ba confirming naye nange njagala antegeko kubanga munnange nange njagala ntegekebweko nga Abitex bwatiro okuba Abitex bambi ategeka ebitunde bira birungi ategeka ebitunga Abitex wakiri asigata ina naye nabanga alina wakutadde toyinza kuva mu show ya Abitex notafuna byeyo biwera 50 kubanga bayina kwa mula ani ali amanyi no mwana w'ejjinja gondi asidiki voko ani ali amanyi ni Abitex ya mututunzizza ya mututegezezza manager we yali amumanyi naye saawe no musanga ku post ezenjawulo nange kyenjagala bana ani olaba muno ogamba muno bwojetegeka kubanga wenzijukira eyasembayo giwakola ku Serena wetegeka mwami keti yagitegeka sawa zino oba wamuvuddemu nonoonyo wakavuyo sendeta saamuvuddemu mwami keti bato bbiri bapromota babiri nabo bali mu bato yes era wano singa esala Abitex bagenda musekerade werijja ku keti singa esala keti bagenda mugamba Abitex tomusobola keti Abitex tasobola kulemererwa Abitex bwaba ataddemu ssente tayinza teeka walemererwa wakiri ayonoona so wagimwadde omwesiga njagala agitegeke musaba era njagala agitegeke mwami Abitex kankusabe mu kamera muno nkusaba ssebo nyambe onjune kuba munnange ontegeke omuntu gona ndiyagadde antegeke munnange ayinako shows ayinako show ya Carol Nantongo mu December ayinako show ya Spice ya January kati toyinza mugatta show mulundi gumu kati awo ndaba nga wabawo ekigenda okukosa kinnaakyo kati mukyali kagenderere banje kali kagenderere kaliwa gwe ugamba muno kwa Abitex waliwo ekintu ekiri emabega kimutala ni Abitex kuva ddanga yategeka ebivulu kuva yategeka naye Abitex bali tetumumanyidde mu mweno hotels mbuli ya hoteli emu Abitex yategekamu ekivulu ndero kagitegekeko mwagala kuza omwana aweze myaka 10 mu kyalo naffe twagiweze emyaka 10 ne celebratinga shows zaffe ne zibeera success ate by the way musabira kubanga kana kalina omutima omulungi she's nice nsabira afuna abantu naye ajja afuna nange njafuna audience tetulina abantu bangi bafanizi baffe bangi nnyo bangi naye kati olaba ngenda tulina bafanizi bangi tebaggwa nawo kituufu saagala mbere wa mulungi nti bonna bonna bagenda kuggwera wa kusaasira mikwano gya Abitex mu ndongo egigula tables almost oba wegendereza ebivulu byategeka gye gimu era n'emikwano gya keti gyolaba egigula tables ojja kulaba bakwagalana ojja basanga nga Abitex bategesa ojja basanga eno waketi ojja basangayo bamaama fiina baani kati twebuuza kuno balaga wani nanti kati Abitex yayinza okuba alina ababe naye nange nyina abange omukulembeze agenda kubeerako ne ku luno bwe bwanaba ayagadde bwe tunaaba tumusabe nakkiriza bwanaaba ayagadde kaffe nga tugenzeko mu show eri gye wasembayo okutegekayo ku Serena show eyo gundi we yafunira amasannyalaze agamutwala mu state nze mukyala wa bandi yasooka okuyimbirako ku Serena era bwe nali ntegeka show bagamba ababandi tebagenda kufuna bantu batugamba ne show eno gitegeka okugamba nti kwotegeka obubuzi bwavudde ku nduulu eyaruuna walinya ku stage yaruuna wabanga atali mulala yabadde ayimbye ogwe wavaawo n'ogamba nedda
abantu bandaze nti mwendi badde banyi bankyawa. Nze sikyayibwangako saagala kulimba kubanga nyimbidde emyaka 2. Watestingira wa Aruna? No, not that. Nze ku mikolo essaawa eno bangula emikolo mbangula milioni 4 okudda waggulu. Omukyala ayimbidde emyaka meka? 2. N'abayimba kati babagula milioni 3 ku 2 ku 4. Kitegeeza ndi waki? Lindako. Nabo buli muntu alina price ye. Naye omuntu ayimbidde emyaka 2 bwe baba kyasobola okungula ku milioni 4 mu kibuga Kampala. Kitegeeza nkyali w'amaanyi. Ate ekirala nze siima nko ku stage mbatankubira nduulu. Ekyo sikifunangako. Kubanga kyenkola nkimanyi nyina experience. Katogenda kumpula buno bwana butandika okuyimba obutono bugamba nti buyimba obutono teka nyina experience. I'm one of the best female artists in Uganda. Nyina 86 hit songs. Njagala mpeyo omukazi mu Uganda alina 86 over 50 hit songs, only 50. Kati nze nyina 86 njagala zikuwandika zonna zikuweereze. Kati njagala mpeyo omukyala alina 50 over 40 only hit. Yeah. Ugambe tebakuta buno bwalo buyimba obutanabo. Tebapete bwana buto butandika okuyimba. Nyina experience. Ekintu kyemanyeze mu myaka 2. Nyimba. Ate bujje bukwerijjeko. Banange. Obusekerera. Neda siseka nabo bajja tuuka yeno. Obasabira. Abatanda batuukayo kubanga ennaku zino tulaba music abantu gwe batera okuyimba. Omuntu ayimba emyaka 4 n'olaba nga tokyamulaba. Nyo omuntu oba ayimbidde emyaka 10 n'osigala ng'okyamulaba muyimbi w'amaanyi. Kituufu. Mbadde ndi kweri show. Kweyo show Ronald Mayinja we yajja amasannyalaze agamusinkanya President Museveni. Show yange. Ku show yo. Kubaabwe byatandikira yayimba bizzeemu wali omuganye n'oddumugana. Nali muganye. Wali omuganye okuyimba ebintu ebigenda. Nali muganye lwa nsonga z'omuntu bagamba nti abayimbi ba NRM. Nze oba balanti bebe kulu kusaasira tonzi jamu kubanze sitataganangako nabaga nti kusaasira oba wagera kino ekibiina n'avaayo n'adda mu kino ekibiina nze NRM yange sijeegaana. Tobanko Khalifa ganaga. Sibanko aganaga nti ndi eno. Kati bw'oba ojja ng'otataganya omukulembeze wange yanfiriza ebintu bingi kubanga omukulembeze okolera agenda abantu babagambe nti open bar tugenda okulaba nate tubitabuse nenga Mayinja ankoze eki nenga kikyankoze kino kati bingi byanfiriza abantu bali bagenda kukesa mu Serena nga batudde banyo naye kati kino kifa waliwo bintu byendali nyina okufuna ng'omuntu nabyo kati Mayinja najja nate ebintu byange ariko bagambe emutuka aliogi eri kugundi kumbata yali kumbata nga bala mwampoze milioni yampona milioni 10 nga mudiza milioni 13 ya era zamusasulwa mutuka n'ogijjayo njijjayo kumbata naye yali bagifunire n'akatundu baali nga kitegeeza yali egenda kituufu yali ewedde we yali kumbata we mu compound nga bagibisa akatundu baali era sente ezo abantu ze balaba nagambanga nti gavumenti yamwe bwereja tuli bakubira sente ezo zaali za bbalamu ze wali nazo mu motoka ze nali nazo mu motoka waliwo zitwalira bbalamu yali azimpadde nga nzitwala wa Ketti tulanga ekivulu abantu leko bagamba bakudaalidde nalina obakudaalira kubanga ebiseera ebyo baali bankuba nnyo abaana ba people power bakuba bankuba naye ngamba kambalumya emitima yalinga revenge yo yalinga revenge yange wa promote nga nsobola wa promote wezalira ebizibu mu bitaliimu naye tulabanga bateekako obudde ne bandowoozaako nabadivatinga kyebaali balowooza nimbakyusa. Okay. Ekibuzo kyange awo kibadde nti wawa gundi by that time yalaga nti tali na government nakikola n'omuwa platform n'ayimba owaava omukisa. Kitegeeza nti abayimbi ba bandi nga bwe mwali mu Eagles wali obawadde bayimbeko. Ogenda tegeka wano ku gundi ku Sheraton ya omukulu Honorable Geoffrey Lutaya. Alwo Valentine ayinza obutamperekera lwa nsonga ate sijja kimunenyeza bana yagenda ajja kubeerawo ku Valentine ayinawo naye show Valentine ya Feb anti ze wano abazze just abayina okwetereka nga bwolaba mu show ya research ya Aruna Mubiru kalo natongo mulaba nga atuddawo yandi badde ayimba naye lwa nsonga ayina show ne yetereka anajjogerako gye emyaka gyammwe emyaka gyange gigenda okumperekerako mingi nnyo bwe natandika nabo kyobola ekivulo kyange nkitumye The Roots of Catherine Kusaasira in all is gold abantu bwe natandika nabo nyina abantu nga Bakyansi na Lubega
abantu ba Madoxi abantu nga Sheila Mbanungi Wizo yena soma naye era ne ba myaka jo kirasi yemu asobola okujja nanyimbirako nyina abantu ba Betty Pologoma ba Dr. T ba Faibe Nasolo banji bitoyimbye nabe banga lyonna abantu bagenda kumperekera ku banji basebata abantu banji bagenda okulaba nze nno mbadde ndowooza toyagala muwa ku ensonga wabonerera kumanya kye yakola ku Serena toyagala ate Lutaya akikole ku Sheraton ate kakati kankunnyonnyole bwe senga bayita alina show Mwami Geoffrey yandiyimbye lwa nsonga y'omu ku banfuula kyendi so obuwanguzi bwange kuba ndibasanyulye siina lutalo lonna na Mwami Geoffrey Lutaya siina mbiranye naye ekisooka mulamu wange Mwami Geoffrey Lutaya mulamu wange kusaidi y'omukyalo oba kuyomu kusaidi ya senga wange yafumbira muganda wa Geoffrey Lutaya mwami waffe mwami Kiwanuka kyokka omumye stage kuba walina obbaga abanange nange ndi wano ku Febu era nja mulangirira kuba kinkakatako oyo mukama wange nze kye nagamye nti bantuuza ku mukeeka buli muntu muwe ekitiibwa mu ngeri ye wakiri omulangira naye nga talinnyeeko kwonoona ne bw'aba ze nayimba it's okay sikiinaako buzibu kafe nze nade manyi ku byakutuukako ku Serena kati omusajja n'afuliramu naye kakati njagala kubuuza nti Geoffrey agenda kulangirira ki kyaba naayogera okwogerawo ebintu n'agamba yes change ng'ate gw'ogamba no change abantu nno munnaye njagala nkubuulire bwe buziba babeera balala oleka togenda yeeyo tozanya kaadi eyo ati gwonsokoola tugireke ngati ate wogezaawo eyo kaadi tugireke bwe buziba buli omu afuuka vampaya inadidansi akati munnange ekivulu kino kireke Mukama Katonda akiwa omukisa kibeerewo ajja kigera beerawo already posta wazifulumizza obulango bwesana bakulaba budde bukyali posta yo si ye posta yo ntadde just tiiza kubya abantu bakitegeere nti no show gyeri naye posta entuufu ngenda tujala gifulumya mu maaso awo nga nkola press conference wano okulumya mwana muto mutima mwagala kulwaza abantu mitima naye bannaye ate lwaki tubalwaza emitima balina audience yabwe nange nyina audience yange nze abantu bange bennyina basajja baffe bali eyo bambi gye bali ne bakazi batu gye bali bamisinga Catherine kusaasira ku stage nga performinga nalina performing ewaluuna ne performing obulimba bubiri kati bambi abantu bange bamisinga ennyimba zaabwe obuzibu bwava ku nduulu wulira saayimba zi Junior okimanyi nti omwana kaaba baba takulabeko Junior emere ne kyayitayagala kubasaza mukabu era ne wamukulembeze wamututte oyo bebe munange simuleka wantu wasaza mukabu okitegera ntanti munange abantu tebagala abantu bagala naye munaye ekibebi kyange ekyo kimbeereddewo nnyo ate yali mu kusoma bwago kanso oyo gwolaba mugenda kubba ssente nga ye wakuwolereza naye nga tuzibba wa munnange gavumenti ya Museveni omala gagibbamu otyo ebizimbe bisiba tebiggwa ezimbe bisiba tebiggwa abaana ba ghetto babonaabona mwe baadivaiza temutuusa nsonga abaana ba ghetto bajja kuba bulungi nze sina kyovola abantu mama mabugo nze sente zange nzikyusanga bwe ziri era wange toyinza wenyumiriza mu kitiibwa ekyo ekitiibwa ekyo nkyagala nnyo kubanga munnange bye bimu nze omukulembeze waliwo mujjukira saga yaliwo nga bagamba kusaasira simanya afeze ne pastor ono gwe baasiba yali sono siraje naye byakirawa bali bakutwala nno bali bampayiriza ebintu bingi nnyo nga babimpayiriza naye omuntu amanya nagamba nti oyo gwe bagamba siye kusaasira nze siryazaamaanya sifera sikumpanya ekirala nze simanyi kulimba kyobula wenvaako mba nvuddeko okitegedde kati omuntu waba ayagala nti bwagamba nti kusaasira essaawa eno
atuuse ekintu kyo nga bwe kiri mbanja kituusa kubanga nnumirirwa nyina omutima ogulumirirwa. Mabugo simu wazimba hoteli eri Entebbe wanje Mabugo milioni 2 gali gato milioni 2 genda wa amabugo g'abantu gali gasobola okuzimba amasowaani ebyuko ne fork nabo teziba tezimala nyakala nke mwakola nekanyumira mwana nagenda agamba banange kijanjalo kyakusaasira kiwooma omwana atakiridde ngeno kulanga batulaga essowaani ngamba kisiika bulungi ekijanjalo ne bakirya ewe ebikomisiza mwami Seruganda nga tuli ffenna nze omufumbira kijanjalo nfumba nsiika nnunga kugamba nfumba ekijanjalo omuntu nakirya nga kijanjalo nga kiringa ennyama njagala sheno kisooka tugitemeretemera abantu egenda kubeetera tubebe bafune the peak kusaasira gwe twalaba ku Serena kusaasira avudde mu Indo agambye kanzije mu Gardens ekindese wano ku Sheraton ku Serena nakolerawoko buli kifo kyomanyi kinno Freedom City nayimbirayo ku Sheraton nyimbiddeyo ku Serena nyimbiddeyo ku Bativa nyimbiddeko ku twayimiranko Obligato nga ngoba bugobi kati njagala ne mu kino ekifo Mukama Katonda akiteekemu omukisa nawo ngobero kate class gye njagala okuyimbira y'abakyala bali mu arcade abo abantu abali mu office abantu abali mu butale eyo abakyala abo bekoledde ku sente zabasobola okulabirira nganonya was spending olumu nga gamba eyo kakati nze nyimbira bamama Naaka abo bakyala bekoleddemu abo omukyala ali awo nga ndaja nayimbira omwami kakati kiringa mwamwe ne banyenyaamu awo katini kati segenda kuyimbira abaana basomero oba abaana bato bayimbire ekitiibwa ky'abaami kiri mufa bagenda gammami agambye ekyawo kubanga tebabiyingirangamu waliwo ebintu bayinza audience gyotunanga butufu bwogenda noyimbira mu audience eyo oba oli mu kikyamu ng'ennyimba zo zinakubeera eri ku Freedom City nozireeta mu hoteri oliko ekikyamu oba olina ekikyamu okitegeera kati oyinza okuba nti bayinza okungula ku ssomero batenye okungamba nejjangu otuyimbirako ku ssomero ne nga bannanga kati abaana abo ngenda kubayimbira ki tulimba ngenda kubayimbira ki nagenda mu Teachers Colleges noyimbira mpozi eyo kubanga benyimbira batandika dda okuba nti balina emikwano balina abaagalwa bazaalako something like that baana kwepima kuva mu audience ate ojje mu hoteri nange neze wano wenze watuufu watuufu weepima nedda omuntu olina okwekubanga wekkiririzaamu talinye mu katebe nedda yekkiririzaamu alaba nti era ajja kisobola ate era nga mumusabira kubanga munayo ebintu bya show bino nze kyenjagala obikubuulirako nti ebintu bya show nze buli muntu ategeka show manyi musabira agifune kubanga pressure ibaawo oyinza n'okufa era omuntu nga tagenze kuwagira Spice oba oyagala kutta muyimbi omuntu atawagidde Catherine kusaasira oba yakutta Catherine kusaasira obadde ng'oteeka shows nga bakutegeka kitegera abantu abamu baleebe nga beetegeka olumu ne bagula buguzi linyera promoter nti yagimule nga yeetegese naye omuntu bwatuuka okunoonyeza promoter gwatakozesangako gwolowooza ekyo sijja kiddamu kubanga bapromota bangi ate bapromota bo baliwo okukola ssente wana wakirowoozezaamuko yogana naye waliwo ekitali kituufu nenza bitex nali mukozesezzaako ngamba omuntu anoonya promota nga bujo aleeta munoonya bapromota baliwo okukola ssente kikasa omugamba nti mune njagala kuntegeka nga gamba leeta ssente zo zooleese nkutegeke kigende mu maaso naye bijja kutambula bulungi nze kyensaba abawagizi baffe ffenna batuwagire gundi muwala we yali atandise okuyimbayimba yawo ne mugamba asooka concentrating ku bitabo togala muwaako gundi stage 1 alage kyalinawo we've seen Bebe Cool doing that abaana buli gundi egyabeera nayo nagamba mujje mubawemu akapela baana bange tebaliiwo wabafulumya tebaliiwo tebajja kusobola kuba bali mu bitabo ekira njagala sooka concentrating ku bitabo njagala sooka concentrating ku bitabo January
wange abaana binaku zino onasooka mukweka bbali abaana baffe bakola ng'ebikoko ebizungu osanga omwana w'omunnange bamutegudde katendeka muku stage olunaku olumu nga bamutegulira ku stage abaana baffe bato abaana bakali mwana my daughter she's 17 now naye alinga omyaka abiri kito omuntu ayinza okiraba abaana bavuuka bagenda batunula bati nga maaso gabali mu bbanga akirengera n'agamba ne banene nkusanga ewange bannenze owange okyabanga weesibye ebbiri alla maswali abamwe nga mubakuuma nnyo ate ani atakuuma lwaki tebaffe tebatukuuma ejambiya eri wali wagitegeka maama mpagale sineemu ate sina na jambiya yokanya n'embazzi lumonde omuntu akulira ku mifuko nedda mukwano seewange kati bannamwe tebeeyagalemu ne bannange ono mwana abadde ki nze ne bwekyogerako mpula nga obusungu butumbiira kutumbira ano gyejambiya abaana bange bakyali baana bato naye bali bakedde music nali manye already ekiro tebagenda kitwala era walidde amadde era balina talent yemu ku surprise gye tugenda okufuna wano nga 10 waliwo surprise tujja okufuna nga 10 abami bagenda kuba banyi mugakula nga balanga benasabye abajja okubeerawo ono n'abayimbi b'ebweru abajja okubaawo ono omuyimbi w'ebweru ajja okubaawo abantu njagala banyumirwa music saga kubeera nga ababbye njagala bawulye ennyimba za kusaasira 86 nga zonna hit bamale bawulye ku balala nga bonna buli mwayimbeyo hit 3 ennyimba 86 stage iyo wekka zonna oyagala zimalayo olwo stage iyo ate kati nja kulobozaamu naye katubala n'abayimbi bala balina okuyimba naye bona bagenda kuyimba hit njagala buli muyimbi agenda okuyimba ku stage ng'ayimba hit biri hit kagamba abantu bagende nga bakuse abantu baleme kubeera nga tebakuse music muye mujja kuyimba bantu nga tebalina nnyimba naye bala bayimbi byendese bonna balina ennyimba bajja kubalaba ate nga tugenda kuba nga abali mu kyewaffe mu kikadde kino kye batugamba kye batuvuma oludde mu industry eno olabye Chameleon nga atandika olabye Saha nga waali sawa ne tulina otalo oli ku internet empisa embizi susa abantu bagenda ebweru ne bakonjera bannabo etomuwa show ebibuzo bwavudde ku show ye Denmark ndekyovola ngenda neŋŋamba nti ekintu ekyo nze njagala bato y'abasajja kati sikyagana bato z'abakazi nate abakazi balina ennyimba kuba bano olwede bonna bayimbi hao bonna abasajja kuba buli musajja wogolaba kye nagambye Chameleon aweze mnyimbe 86 oba 10 oyo musajja sahazu satanaziweza naye alina ennyimba ziwera ate nga zinazo zonna hit nanti omuyiza mugeraganya na Chameleon kati wano byalimu ali mu kwerijja Chameleon mugera omuteka mu kiti kike Chameleon ali mu kiti kike Bebe Cool ali mu kiti kike principal ali mu kiti kike awo balina ekiti kyabwe kakali awo tuleta gundi endala feze endala kati feze endala gye tuleeta eno mwe muli Saha mwe muli Lutalo mwe muli Misa ky'omuteeka eri mu ba Chameleon mwe muli nani awo Kenzo abali mu kiti kyabano awo tuleka tugira naye ngoma ziri zero tebazerijjako Jeffrey Otaya Misa Kisemakula Chameleon Bebe Cool Principal abo bateke mu kiti kyabwe kati oli wanaafuna obutali bumativu eri omuntu n'agana omugamba ko okubali mu kiti kike awo nedda omuntu oyinza omugambako naye nga mu music bano byalwana yasibya music bintu byanfuna ate etwalo zetulira ba promoter era entalo mu politics zetulimu za byanfuna ani atali wa politics kuwona bolaba bomenya natali wa politics kyekiri mubatawanyira ozi wangambye ebintu ebiyita ekiro bimu tubireke banna mukwano gw'omuwuliza bwe mwasoma muwuliza wizo muwuliza juzi yakuba omuntu erinyo n'alitwala katusomere tokuba abitekisa ekofira n'ogenda nayo nze ate kati egambye nti mumala kukolagana mulema tula ku mmeeza ne musayininga agreement era bwe kiba kigaana nga muddamu nga mutuula bintu bye biba byakuteesa naddala bya music oyinza okuteeka ekivulu enkuba n'entonya
olwo promoter ogenda kumutta busi ate nanti oliye erinyo bagenda nali tebamulinde ebyo byonna kale ekintu ekyo omanyi mwetukulya waliwo ebintu ebyo babetagisamu Katonda nendoza kati waliwo family nga yeetagisa Katonda jase tusaba netusaba yeetaga kusabira nokukkiriza njaga nnyo okuba nti buli bwoba otuulaawo oba ne Katonda buli oba ogenda okukola ekintu ofumiitiriza kangubuza ekibuzo kino kyenyagala n'okusembyayo bwebasomera ne Wizo ku ssomero yali atya ate mune yali musirise nnyo ate mujjamu na kigambo Wizo yali musirise nnyo ate mujjamu na kigambo simanyi gye yajja anyway ayinza okuba nga ayinamu obuzibuzibu ng'omuntu mu bufumbo tubisanga omukyala ayinza okuba mumubuuliza omukyala naye nga alina kyeyakoze Wizo nga kyamaanyi nga yabadde asaana mutta busi omatawo nja kugenda kusajja okuba woba gwe Wizo we wamulabira yali hambo munnange yali hambo nnyo kati saawa zino nga y'omuku atanywa guteese nsaba Mukama Katonda tusaasire tuba tulina okufuna omusumba oba banaddiini n'amusabira bwe kiba nga ayinza okuba alina obuzibu nga yeetaaga kusabira tugamba abantu maye ebiseera ebisinga nze bwefuna ekintu ekinsoomooza nfukamira nga nsaba Katonda mugamba neyinula nnyo Katonda nenga Mukama Katonda wano nsigadde bw'omuggo kino ekintu gwolina okintaasa gwe wekka tewali mulala kubanga ng'ovudde mu bya music waliwo obulamu bwetulivinga obwaffe obubwongo omuntu Catherine omuyimbi akyeyambudde asigadde Catherine kusaasira yes kiringa kati nze bwe nyingira stage mba muyimbi waliwo ekyomuzimu ogunyambala nga nyingira stage ogwo nange sigumanyi gwe baguyita naye mba nyingira stage bwe nyina omuzimu ogunyingira naye nga kati ngenze kuyimba naye ate bwe nzire no mu bufumbo nolaba nga ate ndi mukyala mulala ndimu ebiti bibiri nyina omuzimu gwa stage nembamu n'omuzimu gw'obufumbo gw'omukyala kusaasira yimba ku stage mulala kusaasira gwe mulaba bulijjo mu kkubo ndi mukyala mulala nnyo mweba advisor naye president mugambe Aisa asusse mu Uganda simanyi bwajayita kutuuka muno abayimbi batandise ovaako abaana ababuwala era ekyo Buchaman akikolako bimu ku bintu ebyamutumibwa muyambeko namwe mutuse eddoboozi ayinza ekigenda kukolebwako kubanga spidi gye mukozesa okugendayo ate ku ye ntono kijja kutekebwa mu nkola asusse byaddala Aisa asusse kyo kituufu naye abaana bajja kubatereeza bagenda babatereeza kyobalaba bagenda babajjamu ebyo ne babateeka ne bafuna babateeka bagenda okuba nga bafuuka abantu kale nga 10 January 2025 tugenda kubeera no ku Sheraton Gardens banaye mujje mumpagire ate ne muwala wange mugende muwagire Spice omuwagizi wa Spice genda wagire Spice omuwagizi wa Catherine kusaasira come and support me nenga kyensaba please support two of us kolo abo bagenda ku ATM ne banyigamu ne wa Spice mutandika okusuula akakebe kukyali baana kale fetukomya amina